sabiti naye uwo nga tenda kusinza twagambye tetukyayinza kuba kukulembeze bantu naye nga tebanaba kwekulembera kati bona okulembera bameka oli mukadde wa kanisa naye naawe ekito kikyoyambala kyonna kikuya olubege kyonna kyeridderidde naye ngaokyakukubira ku saati bwetu kati olina okulembera bameka baani era okusobola okubeera nga babeera ekyokulabirako mu community twagambye amaka obaali tegalina okubaako omutindo ekyokulabirako mu community yona tegasangibwa gwe oba ng'olina katonda ng'olina ekigambo kya katonda ng'olina amaanyi g'omwoyo gwe ng'olotondebwa mu kifaananyi ne mu ngeri ya katonda gwe ng'oliko omukisa gwa katonda gwe nga katonda yakutonda ate ng'ali wamu naawe kiki kiweekwasa nti ensi eyo ekulemye nga yesu avaayo n'agamba mpangudde ensi ate n'agamba nti ali wamu naffe bw'abanga eyawangula ali wamu naawe ng'omutuuzi w'ensi eno ye mukwanowo ye kitaawo gwe wandibadde otya ng'ogamba ng'oleta ripooti nti nange linnemye naye nga mukama yali naawe okujjako nga mukama wabalala si mukama katonda w'eggulu yensonga lwaki omuadventisi alina okuvaayo ayimirire basobole okumubala omumala guno kyeguva kugamba nti si tujja kugenda si tugende ne kugamba nti nja kugira ki nja kugenda wewawe ekanisa yesu iye yagifiira n'ensi eno naye bwe bituuka ku by'obulokozi bibyo gwe obwomu olina okuyimirirawo okumwetegerera n'abakago bwe gatyo yensonga lwaki tulina okuva wano nga tusazeewo nti omwaka gwe tuyingiramu gugenda kubeera mwaka gwa byafaayo mwaka gwa nkyukakyuka mu bulamu bwo mu makaago olwogerage mu kanisa mwabakuŋŋaanye wano mwenna you are just a collection of families that come here naye bwe munaawangula ekeeyo wammwe bwe munaakulaakulana ekeeyo wammwe bwe munaateeka nakagamba mu mutindo n'enkanisa zonna zijja kuba za buwanguzi tetukyayinza kukkiriza abantu bagenda kufiira mu kanisa naye ng'ate bali mu kanisa bagalidde mune nga bagenda mu geyeera kyekiseera abali mu kanisa tubakase nti bagenda luddawa bagenda mu ggulu kikugasa ki okuwangayira mu kanisa wano neonyolemu ebyensi naye naye kuligenda kukulema fayina lwaki togenda n'omirya neweyagala naye nga tebategeera kyogamba waliyo abantu abalala abatamanyi kuwuliriza naye nga bw'oyogera nabo ate nga bo n'okutunulira tebakutunulira basigala bali mu byabwe naye waliyo abantu ate abalala nabo ab'empisa embi nga bakuwuliriza ng'oyogera naye nga tebategeera by'ogamba nga balinda omalirize by'ogamba bo basobole okuleeta ekyabwe naye wali abantu ng'osobola okwogera naye n'anyeenya n'omutwe naye nga byoyogera tabitegeera okuwuliriza nsonga nkulu ey'okunyweza mu mbeera z'obuntu naye twebaza katonda nti mu bantu abangi abo batamanyi kuwuliriza waliyo abantu abamanyi okuwuliriza era nga abantu abo bw'oba oyogera nabo bwe baba banyeenya omutwe basobola n'okubanga bw'omaliriza okwogera basobola okukuddiramu bw'obadde obyogera byonna era okutuusa bw'omalidde abantu bano obalaba bakuwuliriza naye nga babeera bagoberera n'ebikolwa byabwe eby'omubiri gestures nga zijja zikulaga era oyogera balina n'engeri gye bakugobereramu n'okunyweza ensonga bwe kituuka ku nsonga eno ey'okuwulira okuwuliriza n'obutawuliriza bayibuli erina byeyogera byenjagala osobole okwetegereza bayibuli waliwo lwetuuka negamba nti wulira eddoboozi lyani eddoboozi lya mukama hear the voice of the Lord bayibuli waliwo lwewandiika negamba nti balina omukisa abagira ki balina omukisa abagira ki abawulira
Blessed are they that hear. Ate waliwo lwegamba nti alina okutu agira atya awulire. Ebintu bino byonna Bayibuli ebeera ebyogerako, naye Bayibuli bwe beeyogera ku nsonga y'okuwuliriza, etuwa amagezi ate agasingawo nti wewaawo okuwuliriza kikulu, wewaawo okuwulira kikulu, naye okusinziira ku Bayibuli okuwuliriza kwa mugaso nnyo ng'okwongeddeyo mu maaso osobole okutegeera ate n'okuteeka mu nkola. Bayibuli bw'eba eyogera ku kuwulira mubeere abakozi ba kigambo, so si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba. Bw'oba owulira buwulizi kigambo naye nga tokikola obeera okola otya? Werimbalimba. Gambye nti kubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo so nga si mukozi, awoyo afaanana ng'omuntu eyeraba amaaso ag'obusayiranwamu mu ndabirwamu, kubanga yeraba n'agenda amangu ago neyerabira bw'afaananye. Bayibuli etukubiriza nti bwe tuba tuwulidde ekigambo tubeere bakozi baakyo. Katonda tayogera lwa kunyumirwa kwogera. Katonda tayogera tusanyuke busanyusi nti ayogedde. Katonda tayogera tuwulire nti ye Katonda. Katonda bw'avaayo okwogera abeera n'ensonga nti tulina okumutegeera, ate tetukoma kukomi kutegeera, tulina okugenda mu maaso tubiteeke luddawa mu nkola. Matayo 7:24 Yesu Kristo yennyini avaayo n'atugamba nti buli muntu yenna awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa n'omusajja ow'amagezi eyazimba enjuyi ku lwazi. N'agamba enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, n'ebikuba enju eyo so n'etegwa kubanga yazimbibwa ku ki? Katonda akugamba nti bw'aba ayogera akugereekeranya n'omuntu owaki, kubanga watondebwa mu ngeri ye mu kifaananyi nga mwe baana ba Katonda, nga mumuwulira enjiri, nga mubagamba nti ffe basigalawo. Bayibuli egamba munaabanga mitwe, munaawulanga amawanga, muloota biki bye mulengera mu maaso. Esaala zammwe zizityewa Katonda. Bw'oba ogenzeyo omusaba ki? What is your prayer request before the Lord? Kiki kyokolerera omwaka gwo? Ani abagamba nti Katonda tawulira kusaba oba takuddamu? Naye bwe obeera ng'olowooza era ng'oloota bulootolooto bwerabira ne ku makya nga bukera. Okuloota okwafa okusinga kwakulya mmere na capati na muwogo ne buloota agalootolooto ne gatandika okutukugumula ekiro. Lwatuloota ku birooto nga osisinkana Yesu. Lwatuloota ku birooto ng'obuuka mu bbanga. Lwatuloota ku birooto ng'osinkanye pulezidenti w'ensi. Lwatuloota ku birooto ng'otudde n'abalangira. Kikwasa ennaku okubeera n'abantu nga baana ba Katonda, nga Katonda ali wakati mu bo naye nga tebamutukozesa, nga tebamumanyi nti baana ba Katonda. Obeera nga omusajja nga Museveni, singa Museveni abadde n'omwana naye omwana teyeetegeera naye pulezidenti aswala, naye ne tuswaza Katonda bwe tuti ffe ne tutandika okubeera abaavu n'okupe nga tugenda okulomba n'okusabiriza. Omusajja n'ayimira wano ng'asaba miliyoni 6 n'amalira obudde ng'alina okubuulira naye najja wano ng'asaba kusaba miliyoni 6 ne mumukkiriza naye miliyoni 6 naawe n'omukkiriza n'otuula miliyoni 6 kibiina kino kyonna era n'agenda nga tazifunye. Tuswala lwaki tofaayo gwe n'ogamba ezo miliyoni nze n'ono tujja kuzikola kubanga n'esente z'ofuna Katonda yazikuwa. Tobifunyemu mukisa kubanga oyinza okuba nabyo ne bwe bitabako omukisa gwa Mukama agambye nti vanity.
osabye abaana tufunyemu kubanga waganda okubakwasa Mukama n'okubayingizaamu Kristo. Wandigomyewo olwaleero n'otambula n'amaanyi g'omwoyo nga bwe tuzze tulya byonna omaali tubiwulidde. Kyenva kugamba nti Yesu atugamba nti tugende tukole tutya. Matayo sura 10:28 okuka wansi agambye nti Yesu najja nayogera nabo n'abagamba nti mpeereddwa obuyinza bukunewa. N'agamba atyo nti kale mugende mukole mutya mufuule abantu b'amawanga bonna abaki abayigirizwa. Nabagambye nti product Katonda gy'ayagala okulaba mu kanisa eyitibwa muyigirizwa.